Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo era mbaaniriza nnyo wano ku Media Choice Online Television yenze kankaka Emmanuel Peter. Ndi musajja munnamawulire ga kunoonyereza neebaza nnyo mwenna basubscribe bafa tannaba kusubscribe nga kikole ate onyigireko n'akapeesa ka notification kakusobozesa okubanga ofuna message ku buli program empya gye tukuteerayo wonna w'osinzira okutulabira ku simu yo ku tablet oba ku laptop oleme kusubwanga program ze tukulonderayo kuba tunoonya program enoonyereze ezitugasiza awamu ng'eggwanga. Votes received so far 84, representing 0.36% of the valid votes cast for candidates so far. Okuva ennaku z'omwezi nga 15 January 2026 mu Uganda lwaliyo akalulu k'obwa president n'ak'abamemba ba parliament, abantu bangi mukyakubagana empawa nga n'abangi mwakoowa ebintu ebyogerwa ku by'obufuzi olw'okuba nti bangi mulumiriza nti bye mwalonda mu kalulu si bye byalangirirwa. Bangi mulina obukakafu ngera mulina n'entambi ezongera okulaga nti ebyokulonda mu ggwanga Uganda tebyali bya mazima, tebyalimu bwenkanya, byali bya bukumpanya obw'ekika ekyawaggulu. Emabegaawo nakola program n'embalaga ezimu ku results eziraga ebyava mu kulonda kw'obwa president nga bino byaggyibwa ddala ku dashboard Electoral Commission wali ku Tally Center byabakama Justice akulira akakiiko k'ebyokulonda bwe yali akumpanya obululu bw'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abukumpanya n'abukyenjisa n'abulangiriramu Yoweri Kaguta Museveni nakyemalira afuga eggwanga Uganda eyabukumpanyiza omulundi guno omulundi ogw'omusanvu. Bangi nnyo bwe mwalaba akatambi ako mwajja mu inbox yange ne mumpa amagezi ag'enjawulo omwali okusaba nti programu eyo n'alyetaaze n'enziramu n'engikola mu lulimi oluzungu ku lw'obulungi obw'abantu bonna n'abatawulira Luganda, naye weewaawo nga mwakinsaba njagala nnyo okukola programu abantu abangi gye banaawulira. Mbeetondera nti sinaba kukikola naye era nja kukikola ffenna tusobole okumanya obutali bwenkanya buno obwatukolebwako nga bannayuganda mu ggwanga Uganda. Mu kitundu kino ekyokubiri okunoonyereza tekukoma. Nga bwe mbagambye nti ndi munnamawulire omunoonyereza okuva olwo bannayuganda lumu alumiriza nti obuwanguzi bwammwe bwabbibwa, nzize mpuliriza ebigambo bya bannabyabufuzi ebisinga nga byakutujereegerera. Kale batubbako obuwanguzi ate minisita najja n'ajerega nga minisita wa information kye yakoze najja ku media center ekifo ewali badde wasinzirwa bannayuganda mmwe n'okufuna obubaka obubayamba mu nsonga yonna nga buli muntu yenna we yali badde asinzira okufuna amawulire amalungi ye yakikozeseza kujereegerera bannabyabufuzi na kutuyisaamu amaaso. Kino tekyazze bulungi. Mu bingi nnyo byayogeddeko mwabaddemu ekigambo ekigamba nti akalulu kaali ka mazima na bwenkanya era ebyalangirirwa bye byali ebituufu. Kino kindeese ku programu ey'okubiri ligenda olabe eyasooka, naye ngenda kwongera okuwa obujulizi obw'ekinnassaayansi nga buno bwakunoonyereza mu ngeri ey'amawulire okukakasa nti olutambi olwava ku Tally Center ngubuulire lwava nawa okukakasa nti lwali lutuufu. That tally represents 24.46%. 24.46% for Kyagulanyi, who has 2,601,150. Ekyamazima Kyagulanyi Ssentamu Robert yawangulwa president mu ggwanga Uganda. Kyokka ekyewuunyisa omulamuzi Justice Simon Byabakama atali Just obululu bwa Kyagulanyi ate yabulangiriramu Yoweri Kaguta Museveni. Kakati olutambi olwo lwafuluma omwogezi ayogerera ekitongole ky'Electoral Commission yavaayo n'agamba nti lwa artificial intelligence. There are some unscrupulous people, badly behaved people who are going around manufacturing situations, doctoring images, doctoring videos, fabricating them and producing them using AI on computers to mislead, hoodwink, and misinform the public. The Electoral Commission would like to alert the public that such persons are breaking the law and such persons do not add value to a peaceful, united, and progressive Uganda. Basebo ne bannyabo ngenda kusinzira ku programu eno
atamanya artificial intelligence bwakola olwaleero nzizo bakolera entambi twawule olutambi olukyamu olutambi olufumbirire olutambi olufumbiddwa kompyuta n'olufumbiddwa omuntu zonna nga tugenda zikola butereevu wano live mukakase era mwawule lwe luliwa mwongere okukikakasa nti obuwanguzi nakyemalira nga bakolaganira wamu ne mutabani we Musibira Mubwa bannayuganda bababbako obubbe nga sinabakola kintu kyonna ntera okutandika ne disclaimer eyo gyentera obbaterako byebigambo ebiba bikugamba nti programu zino zenkola z'abantu bakulu bw'oba ogiraba nga tonneetuuka funa omuntu omukulu akuyambeko tusobole okutambulira awamu nakale kansoke nzanye disclaimer eyo ate ndyoke nzije mbawe programu yonna mu bujjuvu. If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Disclaimer ye kukoowolako nti ebigambo bino bya kintu kikulu bw'oba tonneetuuka funa omuntu akuyambeko. Yoweri Tuhaburwa Kaguta Museveni 7,643,778 votes, representing 71.88% of the valid votes cast. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti enkola ya tekinologiya Parliament yakeera ku makya n'egamba nti bagenda kukozesa enkola ya tekinologiya okulaba nga bamalawo ekibba bululu mu ggwanga Uganda. Nga byonna ebyajja byogerwa baminisita ba Museveni abayaaye. Ekyamazima abasajja abo bw'obatunula oyinza okulowooza balimu ensa naye mirangaatira. Maama wange yaŋŋamba ekigambo nti bipumpunira ebiwedde emirimu kubanga okutandika akalulu nga ne bwe kaali tekannaba kutandika bakozesa obulimba obw'ekika ekyawaggulu nga bawuddisa bannayuganda kuba baali bamaze okukibala n'okukitunulamu ng'ekyamazima tebakyalina bwagazi bwonna yadde obuwanguzi bwe bagenda okubujja. Twatandika n'akulira ekitongole kya UCC Nyombi Tembo ng'ayisa ebiwandiiko ebiraga nti intaneti yali yakugibwako. Tugenda okulaba Musibira Mubwa mutawani wa Nakyemalira ng'awera enkola ya intaneti eya Elon Musk eyo bannayuganda eyitibwa Star X gye baali beejunidde kubanga baali bakimanyi nti bwe weetaaga intaneti eri faster than ebipumpunira bya services zaabwe ogulayo ku intaneti kubanga ensi etuleka ate nga twetaaga okuddukira ku speed y'emu. Bano bannebyabufuzi ne tubaleka ebintu byonna engeri gye byali eby'obulimba ate bwe bamala okutubba obululu omwogezi w'ekitongole ky'Electoral Commission yavaayo musinguuzi mukyunguzi n'atugamba mbu olutambi olwafulumizibwa nga lwali kodingiwa direct ku dashboard eya Electoral Commission lwali lwa kifere. Ndi wano mu kitundu ekyokubiri obbakakasa bassebo ne bannyabo results ezaali zirabikira ddala wali zaali ebitundu 7.1 n'obutundu 88 nti Kyagulanyi yawangula akalulu zaali ntuufu nga newankubadde akalulu konna kabbibwa era Museveni ne bamubbira ebitundu 24 kyokka ne yeerangirira mu Kyagulanyi ngenda kuteeka to the test eno nga ye programu ekitundu ekyokubiri mwetegereze era mukakase nti ebintu byonna byali bya kifere. Kaakati ngenda kutandika ne kye bayita biometric voter verification machines ezakozesebwa mu ggwanga Uganda. Nga nkwotinga omwogezi oba Minister wa Information yazze ku media center n'ayogera ku kintu ekiyitibwa biometric voter verification machines n'abalaata ng'era bw'ayogera mbu ka tekinologi kale kaagiramu katono ng'alinga alowooza nti tetutegeera. Bwe bamubuuzizza ensonga lwaki biometric voter verification machines tezaakola yananaagidde n'agamba mbu naye tannakitegeera ajja kwetaaga batekinokrati bamunnyonnyole lwaki biometric voter verification machine tezaakola. Sijja kulinda batekinokrati kuba ne batekinokrati be babasasula tetubasuubiramu bonna bwenkanya tubuulira mazima. Chris bali omunsi ne babbi banno ngenda kutwala omukisa guno obbannyonnyola kiki kye bayita biometric voter verification machine nga sinagenda ku results. Laba programu yange eno nkukakase ne results nzirina entuufu nazo tugenda ziteeka tu scientific test mukakase nti baatubba. Kantandike na kino bassebo ne bannyabo akuuma ke bayita BVVK oba biometric voter verification kit kuuma si kuuma kokkaako ke baleeta nti kaba keemala eba kiti kitegeeza nti kugirako ebintu ebirala
kambatere waawo akuuma. Akakuuma ke mulaba kaliko ekigambo Nyange oba muketegereza. Oyinza obutakalaba bulungi naye tugenda kukola ffenna muketegereze. Ekyo ekifaananyi nakisinayipinga okuva mu vidiyo eyafuluma nga bamemba ba Parliament batwaliddwa okunnyonnyolwa biometric voter verification machine ze bakkaanya nti bagenda kuzisaasaanyizaako obuwumbi zikola zitya. Era oyo omuwala gwe mulaba yali ali mu kukakasa omukyala owa NUP ayitibwa Namugga ng'ayisaamu endagamuntu y'omukakasa engeri kyakuuma gye kanaasomamu ebibakwatako. Kakati nagenda kuuma ako ne nnoonya bano aba Electoral Commission baakajjawa. Weewaawo nga nyinza okubanga byengenda okugamba muno naawe ojja kwejjiramu otegeere njagala kusooka kubannyonnyola kye bayita biometric voter verification kit. Kulisi bali omunsi nkutegeeza nti mwakigenderera okubba bannayuganda akalulu. Era nkutegeeza nti n'ekikolwa ky'okuggyako biometric voter verification machine tekyetaaga tekinokrati yenna kutegeera nti mwajjako bujje. Njagala okutegeeza nti totuyita basiru tekinologi tumumanyi. Obumu obwo buprogrammingibwa ng'era mwabuprogramminga okuvaako omulundi gumu bonna olwo mutandike sisitimu yammwe ey'okubba akalulu. Ekisooka nga sinatuuka na ku biometric voter verification machine, Electoral Commission yatugamba nti abalonzi bali obukadde 21 naye Uganda erina abantu miliyoni eziwerera ddala na 5 n'omusobyo. Njagala buli kigambo kyenjogera okisimbeko pini ekisooka abalonzi miliyoni 21. Tinaye abalonzi balonda bameka abalonda okutiisatiisa abalonzi n'okutya kwe mwateekawo n'obukodyo bwe mwakola okuva ku nnyombi Tembo n'abasigadde mwenna nga mulimba ne mugera ku ssaawa envannyuma bannayuganda mu disenfranchisinge mu bagobe kati mwe mutandika okukendeeza omuwendo mu baakalulu. Naye ne bwe mwakikola Kyagulanyi yabakubira mu geemu yammwe n'abaasobola okujja abaasobola okukkiriza nti tugende tetugenda kutemulwa nabo baali ba kibiina kya National Unity Platform era balonda Robert Kyagulanyi sentamu. Kakati ng'ogyeko ebyokudisenfranchisinga mbalaza akawuma ako ke bayita Nyange. Basebo ne bannyabo kampuni ya Nyange mumanya ani nnyiniyo? Ekyo kimu. Naye ekyo kyonna nga sinaba kukigendako kambalaga akuuma kano. Bwe weetegereza akuuma kano kaliko akagambo ke bayita NFC. NFC. Kakati tugenze mu bintu Chris bali omunsi ne banno bwe muli mu gavumenti be mwetaaga okuteekako amatu mutegeere nti gwe newankubadde oli minisita wa information atamanyi byayogera nikankutegeeze ofune ebyokwogera omulundi ogujja lwojja okulimba bannayuganda ng'olowooza tuli basiru. Akuuma ako koolabako ekigambo Nyange oba kampuni eya Nyange yakaleeta kaliko ekigambo waggulu NFC nga bali mukebera ba MP bennyini okubagerezaamu details zinaabazitya oba akuuma kanaakola katya kasooka ne kakola era. Bayisaako endagamuntu ya omukyalo w'NUP oyo omulundi ogusooka ogwokubiri ne kagaana nga kagaanye okumuverifyinga. Naye omuuba buno bubeera programmed. Jjukira mu demonstration ne baleeta the best of the best. Obuma mwabu programminga kino bannansi nga ngendo bannyonnyola bakikola batya kambabuulire conclusion yange ndyoke mbabuulire bagituukako batya. Obuma buno babu programminga bufe essaawa y'emu. Nyinza n'okubawa obujulizi. Bwe nali ndaba TV ya UBC kwaliko omusajja ayitibwa General Ashande. Mu kiseera kye yajja okujja okulonda bwe yatuuka baamubuuza bannamawulire nti Ashande oyogera ki ku buuma buno obuvuddeko? Yagamba ekizibu tekiri wange wano wokka kiri mu ggwanga lyonna. Azifu General Ashande yali amanyi ku pulaani ey'okuggyako obuuma obwo bwonna. Nga UBC ekyalipootinga bitundutundu nti wano kavuddeko ne wali kavuddeko nga tebunnaba kuvaako bwonna. Ye Ashande already yali amaze okukola preemptive statement kuba namulaba nali ngoberera butereevu nga ne ku Media Choice mbiweereza yali already amaze okugamba bannansi nti obuuma bwonna kizibu kya ggwanga lyonna tebuvuddeeko wano ewange wokka we bannondera. Ekyo kimu yakola era mu kabadi kaabwe ke baali bategeka okutuggyako akalu. Kati kaŋŋende kukuuma kano. Akuuma ako ke mulaba kalina mbu ngenda na quotinga bigambo bya Museveni nti wooteeka ekinkumu ngenda bannyonnyola wooteeka ekinkumu.
Museveni yagamba nti NUP yamubba obululu miliyoni 1.7 yakubira Dubai n'akakadde ke yakubira ku NASA nti era biometric voter verification machine zino zaali zigenda muyamba okwewala engeri y'omubbamu obululu. Kumbe omusajja oyo yali ayagala kubba kalulu ng'ate akakyagulanyi kayagala okubba kayagala okwesiba konti kekake n'abalinda. Ku mulundi guno byamulema n'agamba kaninda obwoli bwe mba neerangirirako obululu buweerezebwe. Akuma kemulabaako akayitibwa Nyange nga bwe mukyanoonyereza akava mu kampuni ki kantandikire wano. Museveni bwe yali ayogera yagamba nti bamugamba nti biometric voter verification machine zitera okufeiringa ku binkumu. Ekyo nakyo ngenda kukinnyonnyola lwaki zifeiringa ku binkumu. Ekyo nakyo musobola okukikola kagenderere. Ku luno n'agamba nti obumu obuleeteddwa mu buwumbi n'obuwumbi bwa ssente bulina obusobozi obubeerako kamera esobola okuba ekifaananyi omuntu. Era yeewaana n'agamba nti bwe bibanga ebinkumu byavaako katulabe ku mulundi guno ne feesi y'obwebula era obumu obwo bwalina obusobozi obukuba ebifaananyi. Basebo ne bannyabo BVVK machine si Uganda yezikola. Tebazikola lwaki tuloba wa osobola okutresinga n'omanya gye bazikola era n'otegeera ne capabilities zaazo kati ezo ze ngenda okunnyonnyola. Ekigambo ekyo kyolaba ekiyitibwa NFC, ekigambo ekyo kiyitibwa Near Field Communication. NFC bwekito bwe kigwayo Near Field Communication. Basebo ne bannyabo nja kwetaaga demonstratinga nga mulaba kandeete endagamuntu yange wano. Ate lunaku lumu nabasuubiza ngenda gulayo biometric voter verification equipment emu ne system ngistalling ku computer yange ngikozese nze ne mukyala wange n'abaana bange nja kubakoola n'emikwano gyange tulonde mbalage results bwe ziva mu machine okutuuka wali. Omanyi batuyita basiru ne batuyita abajega. Nyine endagamuntu yange wano kanjiteeke wano ngenda kugikozesa just for matters of explanation. Near field communication abeera teknologiya akolera mu bumpimpi nga teknologiya oyo abeera asoma mu ngeri ya wireless frequencies oba teknologiya akolera mu sentimita nga 4. Kyova olaba mwenna abakozesa NFTs abakozesa card sijja byogera mu lulimi lwa teknologiya kambi vunge abantu abakozesa payments eziri electronic ogenda mu supermarket oba ewala n'okwata card n'oteekako buteesi bwoti ne bw'ogisembeza busembeza. Abantu abatambulira mu system ezisasulwa ne card nuza mukimanyi okukkiriza okuyingirayo ne beba metro system ya ggwanga ki obeera ne card ene ekuggulirawo olujja olwo. Ekadi zeze ezisinga ng'ogyeko ez'ensi eziri advanced nga tezikozesa eno technology ezisinga zirimu kye bayita NFC. NFC technology oyo alimu na mu buli simu mu Uganda gy'olina. Ezisinga obungi essimu ze mulina zirina capacity eyitibwa near field communication nga zino ziba wireless transmissions ezikolera mu short range. Short range eno ng'ebeera ya sentimita nga 4. Kakati NFT oba kiyite near field communication ye capacity y'ekintu kyonna nga akuuma kano ke mulaba ke bakozesa okusobola okusoma ka chip akayitibwa RFID nga kakasemberedde. RFID kigwayo nti radio frequency identification chip. Kaba ka chip oba kaba akuuma ka technology nga katini nnyo. Mubeeramu ka microchip nga katini nnyo kabeerako kaba kachipu akati ngalimu bu microchips obutini nga kalimu ne ka antenna kabeerako ne ka antenna ngera ka antenna ako kasobola okutransmittinga information on a short range ng'osembeza bwoti. Era basebo ne bannyabo abasinga gwe muna Uganda ayina essimu yo eriko NFC osobola okuteeka banking app oba kaadi yo ku ssimu yo n'ogendanga ng'otaapinga butaapizi. Nnyonnyola bannayuganda bannaffe abali mu nsi ez'ebulaya bino mubikozesa bulijjo mubimanyi n'okunsinga osobola okukozesa obukozesa essimu yo. Abantu abasinga naddala abakozesa metro cards abazirina mukimanyi bulungi nnyo nti bw'oteeka metro app ku ssimu yo okusobola okumanya ssente mmeka eziri ku kaadi yo gisembeza busembeza bwoti ku ssimu yo emabega. Nga bannaffe abakolera mu Middle East mwina gye muyita Nolo card. Nolo card ye kaadi okubeera ssente ezikuyamba okutambulira mu system ya train oba metro system y'ensi oba okuggulirawo system ng'olina kusooka kugisasula kye bayita
prepaid nga tonnaba gikozesa gyosasula nga tonnaba gikozesa gyogulayo akatono Munnayuganda kankugereze nga bwe mwagulanga obugundi bwa airtime n'okascratch nga n'okateekako nga kati mugula ku mobile money waliwo kaadi omuntu gyakuwanga y'okusobola okuaccessinga service yonna osooka kuteekako ssente kati abantu abasinga okusobola okusoma kaadi zammwe ezo njagala mubikwate bulungi bino mbigamba abantu nga Chris bali omunsi abatulowooza mbuno tetutegeera osobola okusembeza essimu yo bwoti n'ogisembeza ne ku kaadi ng'ezange wano zennina ng'eno n'osembeza n'osobola n'alibadde mbakoleramu demonstration naye obudde obusibulina n'osembeza ate saagala na kuzoominga bintu byange abafere abo basobola okunkyankalanya n'osembeza bwoti n'omanya kati nga bwensembeza ku kadi yange nyinako emitwalo 26 nyinako emitwalo 2 erebadde point emitwalo 215 anti ziri muzeeno kati okuziza mu Luganda emitwalo 215.06 zennyinako ku kadi y'entambula eya train kakati ekyo kye bayita NFC near field communication zikozesa kye bayita radio frequency identification chip ngeno chip ebeera tiny bubeera butine mulinga buliko ne antenna kati bwosembeza bwoti kumpi centimeter nga 4 gadget mwe kali NFC eno esobola okukasoma kyekyo basebo ne banyabo kyovola banti abantu mwenna abayina electronic passports abayina electronic driving licenses abayina electronic IDs musobola okuzisoma kakati akuuma kalina NFC kano lwaki kaleetebwa biometric voter verification machine yayina busobozi ki basebo ne banyabo ndi wano okubabuulira nti BVVK machine ze baleeta mu Uganda zaalina busobozi busobola kusoma national ID yo oba ntuufu so soba ID gy'okutte yo mufunye enjawulo biometric verification machines obusobozi bwazo kwe kutegeera oba document gy'okutte original oba nchupule kwegamba ensi zibeera ne data gwe zaateeka mu system zaazo zezagula okola kati nga national ID nga mu abantu ba bulijjo temumanyi kiri munda mu data kye baateekamu kye baprogramminga mu chips zino eziyitibwa RFID ezisobozesa teknologi wa NFC okusendinga bu short frequency obwo muba temumanyi mmwe kye baateekamu kakati eggwanga bwe ligula teknologi libeera ne unique data gwe liteeka mu kachipu ako nga gwatamanyi baateekamu kitosobola kukacupula yensonga lwaki zino biometric voter verification machines ezakozesebwa mu kalulu zaali zisobola ku identifyinga ID nira gye yakuwa na ID yaki na ID ya NASA mujjukire ekyetaagisa mu akalulu konna ak'amazima n'obwenkanya kuba ku identifying ID oba ku identifying nti ayina ID yennyini yo mwe muddamu mumbuulire is it about identification whether the ID is right or wrong mbagambye ngenda kubannyonnyola byonna kimu kimu okuva ku BVVK machine zino ezaavaako bazijjako batya naye nazo in the first place zaali zisobola okutuyamba ye lwaki baali baziyita nyange era lwaki za NFC tewaliyo tekinologi mulala kaakati essente zammwe baazibba nga bagula BVVK machines ezaali zisobola obusobozi okwidentifyinga ID eyo kanjiteeke wano ebbali basebo ne bannyabo kambabuulire NFC esobola okukola nga tekuli intaneti akuuma ako ka biometric voter verification machine kasobola okwidentifyinga ID yo nti ntuufu ne bweba intaneti teriiko kyova olaba omusajja omulangaatira atalina makulu Chris bali omunsi bamubuuziza ekibuuzo n'agamba mbajja kulinda ba technocrats bannyonnyole kiki kakati bagenda kujja ne ripooti bakugambe nga bwe nawulira era abagwago batandika dde okugamba mbwe ekyagaana BVVK machines okukola internet yali teriiko mbalayirira mmwe basebo ne bannyabo chip ezibeera mu BVVK machine eza identifying sa technology ayitibwa NFC kemulabaako katiki waggulu eyo biometric voter machine yaabwe tezikozesa intaneti okusobola okugitunuzaamu bweti ne identifying nti oyo yeggwe teyeetagisa intaneti omuntu yenna bw'ajja n'akugamba nti ekyajjako obuumu obwo yali intaneti oyo bw'oba osobola mutwala ebutabika
Program eno egenda kubeera mpanvu nnyo kyekyamazima kuba ngenda bannyonnyola kigambo ku kigambo mubitegeere. Kaakati NFC eyina capacity okusobola okusoma ID yo ne bwe kuba tekuli internet kubanga ekozesa radio frequencies ezenebling okusoma ene gadget erimu RFID chip nga national ID doesn't require internet. Bumashini buno D lwe bwali bwetaaga internet. Omanyi ngenda bannyonnyola waliwo bwali bwetaaga internet naddala okuscanninga biometric forms nti okusindika results ezibadde ku tale center zigende ku server eri ku district kati ntuuse ne mu bya server naye nabyo ngenda bibannyonnyola nga mbifunzafunzizza mu bitegeere kantandikire wano tusobole okukwataganira awamu. Internet yeetaagisa bino byonna biwedde. So argument yange esooka bali omunsi imensa information atayina yadde information. Biometric voter verification machines had the capacity to work without internet because the NFC technology can work without the need for internet. Ekozesa short radio waves, actually zibera radio waves ntonotono wetaaga ID ntuufu na kuuma kubaako omuliro nga kiwedde. Naye akuuma kano information kagijjawa. Mujjukire basebo ne bannyabo mbategeeze nti Electoral Commission yatugamba bwetu mduriru kubanga kye yatugamba kye kisomesebwa mu technology gwe balina okukozesa gwe balina okukozesa mu BVVK machine. Electoral Commission yagamba nti obuuma buno bujja kutuuka mu budde bujja kubeera ku polling station nga bamuyitaani alangirira akalulu bamuyitaani oya abakulira bamuyita presiding officer bamuyita whoever akulira okulondesa kweyo polling station bajja muweereza BVVK machine ngerimu details ezimukwatako. So election officials bonna abalina okubeera ku polling station akuuma ako kaalina okujja nga details zaabwe zonna mweziri. Okugamba nti details z'akuuma zino omuntu yalina okujja nga mweziri kitegeeza kasobola okubeera pre-programmed. Osobola okukateekamu data mu budde n'abeeramu. Electoral Commission yakisuubiza nti olw'okuba nti wasobola okubaawo okutaataaganyizibwa akuuma ako kajja kutuuka nga bekikwatako program egenda kubeera mpanvu banaye mugiwulirize nga abagenda okulondesa electoral officials details zaabwe mweziri nti era bwe kanaatuuka ne bakapawalinga on kajja kubeera n'eryanda eddala kasooka kusikaninga ne kamanya nti ebyo bye baakataddemu oyo ofiisa n'endaga muntu ye mutuufu ali ku polling station. Ekyo kigenda ku fact that obuuma buno busobola okubeera pre-programmed. Kakati olw'okuba be baali bakubye obutabo bw'okulonda akuuma kano kalina okuteekebwamu okusobola okusikaninga kuba baatugamba akatabo k'ebyokulonda bwe kanaatuuka ku polling station nti bajja kukwata mashini eyo bakasikaninga ettoopu ng'akatabo k'ebyokulonda bakasindika specifically to a certain polling station. Kitegeeza nti polling station bwe baba baali bataddeko ng'eyange gye banteekako gye saabalagira kunteekako kuba nze sibagambanga nze banteeka ku kabo wa church nti wennondera kitegeeza baalina okuweereza akatabo ku kabo wa Church of Uganda ne baweerezawo akatabo nga specifically bw'okatwala ewankulukuku wali wansi tekakola akuuma kayo kakugamba nti kana akatabo sikamanyi kazeeyo ekabo wa Church of Uganda. Omulonzi yenna eyali alondera ku Church of Uganda baali bamuwa kye bayita voter locator slip. Voter locator slip kitegeeza Electoral Commission yali emanyi wawe nnyina okulondera. Kitegeeza n'akuuma ako baali basobola okukateekamu data ategeeza nti abantu abagenda okulondera wano bali 3 kanka kagenda kulondera wano. Nga kanka kabwengenda bino bye baasuubiza mu mpulirize bulungi nga kanka kabwengende wankulukuku ku polling station gye sina kulondera nga baŋŋamba nti gwe kanka kadduka oyambuke ku kabo wa Church of Uganda awo wolondera. Mbategeeza technology gwe bayita pre-fed nti akuuma kano kalina obusobozi okukateekamu information yonna. Kitegeeza nti ne bwe baali badde be bagenda okulangirira si bituufu nga bye bagenda okulangirira si ebyo ebyali badde ebituufu. Ngenda babuulira ani ya film results entuufu we naamalirako program eno ng'omutegedde nga teweetaaga nakumbuuza yaani.
bwe kibeera nti kankaka nondera ku Kabowa Church of Uganda akuuma kano kalina okubanga kakimanyi nti kankaka tasobola kulondera Wankulukuku nga bwe ngende Wankulukuku bambuulirirawo nti gwe okusinziira ku voter locator slip olina kulondera Wankulukuku kitegeeza akuuma ke bagenda oscanningsa ID yange already kaali kamanyi nti kankaka we Wankulukuku with or without internet kali kasobola scanninga nga kakozesa short waves RFID waves nga chip eye kabeeramu ne kantegeeza nti gwolondera wano ne bigenda maaso internet ne yali badde teriiko yensonga sebo lwaki Electoral Commission yabibagamba kubobo bwe busobozi bwa machine eyo kakati kambabuulire kye bayita biometric machine katugende ku kye bayita biometric machine yennyini nga sigenze kwene Electoral Commission biometric machine ebeeramu kye bayita biometric sensor biometric sensor ezo za bika bya njawulo emu ebeera fingerprint scanner kakati fingerprint scanner ebeera mu biometric machine eno ye scan technology scanning engalo zino okusobola okutaba nti ebinkumu byo obutonde bw'ebinkumu bwo bwawuka ne bw'omulala era technology oyo ateekebwamu aba alaba nnyo ddala era biometric machine ezisinga obungi neyo nga bw'ogiraba zibaamu sensors ezisobola okusensinga olugalo ziyite fingerprint sensors nga ziwerera ddala DPI 5 DPI bimeka 5 DPI kyeki DPI bakiyita doti per second nti bw'oteeka bw'otyo olugalo ku sikaana eyo ekuba doti yo nga yo mu tekinologi esobola okukuba doti 5 mu buli sekendi emu doti sezo zeekuba kyekinkumu ekyo kye mulaba sikaana eyo ekikuba mu dotisi kati buli omu katonda engeri gye yakutondamu obutonde bwo basebo ne bannyabo lunaku lumu nga nkola ku media choice wano nja baleetera mbwanimeetinge kubanze tebasobola kumbuzaabuza nga nammwe bwe bataababuzaabuza bannayuganda tuli bantu bagezi nnyo okutubuzaabuza kizibu kati biometric machine entuufu erina kye bayita fingerprint sensors eziwerera ddala dots 5 per inch kizibu nnyo okusoma olugalo lw'omuntu neetalulaba naye ate kisoboka kakati omuntu gwe bataayo kyangalo nga tebakwokya bidomola toli mubbi kiki ekiba kyatwala fingerprint okutuuka twana extent nti dots per second 5 tebasobola zisoma ku lugalo lwo ekyo kisoboka mu bantu nga bano nze asiiba ku kompyuta nga ntypinga bannaffe abakuba ebitabo nga bakozesa nnyo keyboard bamusamba nnanda n'abalala naye kati ekyo katukiteeka ebbali biometric voter machine zizonna nga neno kwogitadde eyaabwe eya Nyange ey'omufero omubbi I'll do a full program about who is Nyange kambabuulire ebeerako kye bayita scanners eza high resolution kakati scanners zino njagala okubategeeza high resolution scanners zino zikozesebwa okuscanninga olugalo by using DPIs per second oba zibaako kamera eya high resolution kamera high resolution kitegeeza ki kankugereze mu ngeri eyaffe ey'ekisamba nnande ey'ekina Uganda wali olabyeko akafaananyi ku ssimu yo omanyi kambagereze ku ssimu okimanyi nti kamera ya Samsung bwekuba ekifaananyi ne Tekino zaawukana njogera ku Tekino ziri embi zemanyi bamamba baffe ze bakozesa mu kyalo waliwo kamera gy'otunuulira ey'ekifere nga mutuufu ekifaananyi kyefulumizza kirimu oluyinja obanga ekituufu face tetegerekese kyova olaba abakyayina baayiriza abakyala zifirita weewuunya n'abasajja kati bakozesa firita ne weewuunya nze vidiyo zembakolera ziva direct ku kamera bwenzi correctingamu ebeera saawundi byabadde bireekaana n'ebirala naye zeezo kakati muwulire high resolution cameras ezibeera okwo zirina obusobozi okulaba skin texture ya face yo obutagibuusabuusa na ya mulala kakati biometric voter verification machine zino zirina ne capacity okubeerako ne irish scanner irish yemunya y'eriiso njagala okubuuza mmwe abaleeta Nyange simanya biometric voter verification mu buwumbi bwa ssente zaaliko irish scanner bwe banga teyaliko katukyesonyiwe tezisobola kulemererwa kulaba kinkumu ne ziremererwa okulaba face basebo ne bannyabo ezo biometric scanner ebyo byonna ku ebiri
naye kambabuulire ezaffe ekyaliko. Bwe nali ndaba duriiru gye bakozesa bamemba ba paalamenti babagambanga muteekeewo ekinkumu. Biometric scanners ezisinga ku buuma obuli duplicate nga kano ke baaleeta ak'omutindo omufu ennyo. Kano akuuma ke baaleeta nze nakyetegereza kyali kibi nnyo, omutindo gwakyo gwali mufu. Obwo bubeerako fingerprint scanner. Naye mumanyi ababbi kye bakola. Fingerprint scanner nazo zirimu ebika. Waliwo emu gye bayita live finger detector nga esikaninga si kumanya oba gwe nannyini mukono ogwo gw'otaddeko, kumanya oba omukono gwo olugalo lwe bataddeko lwa muntu mulamu, so si nti gwe nnyinirwo. Detector eyo ebeerako just to detect whether it is a live finger, nti olugalo tewalutemye ku mulambo n'ojja nalwo, wabula olugalo luteekeddwako lwa muntu mulamu. Bassebo ne bannyabo, kakati bwe neetegereza akuuma kano kanyange ke babakozesaako ezo biometric voter verification machine, tekinologi alimu adetectinga lugalo lulamu si kinkumu kituufu. Mumpakanye, njagala owa Electoral Commission tuwa akuuma ako tukateeke mu tekinologi bannayuganda aboogera Oluganda abali competent nso tusobola okubawa akuuma ako ne tukasumulula ne tuleeta sikaana eya DPI ebitaano ne kitugerageranya n'ekyammwe. Ekyo kye mulaba kyali ki-live finger sikaana nga bw'oteekako olugalo solonga azo oli muntu mulamu kijja dutiikinga mbulutuufu. Kaakati bassebo ne bannyabo, akuuma kano nga bwe mukalaba, it was only meant to detect whether the document you have brought is authentic. Obuuma buno nga babukola olina okumbuuza oba olina okwebuuza ekibuuzo ekyawamu nti bassebo ne bannyabo bwo data ono bumujjawa. Ekyo kibuuzo kikulu olina okwebuuza nti obuuma obwo bwennyininyini obwo data gwe babufiidingamu babujjawa. Kubanga bw'obeera n'ekitongole kya Electoral Commission ekikulirwa omufere kitegeeza ne data gwayingiza mu buuma asobola omufera. Awo nawo katukwatewo okusobola okumakinga sure nti obuuma buno bukola bulungi, olina okubeera ne data omutuufu. Data ayingira mu buuma obwo ayina okuva mu Electoral Commission ng'eyina data gwesobola okufiidinga mu bwo bwe yabadde verified. Kyova olaba ekibiina kya National Unity Platform kyali kisaba empapula eziriko abalonzi beekakase oba abo abalonzi tebali repeated, tebali biki, tebaddiddwamu, abafu bakyalimu oba ebirala. Kubanga newankubadde biometric voter verification machine yagulwa yali esobola okuteekebwamu abafu nabo ne balonda. Kaakati njagala okutegeeza Chris bali omunsi nga sinagenda mu birala, si mmwe mwasooka mu tekinologi ono. Abantu bangi ku lukalu lwa Afrika bamukozesezza era wengenda okusinziira Chris bali omunsi okuwa ebyokulabirako ebyenjawulo. Mbagambye standby ku programu yange eno ngenda kubakakasa nti results ze mwalaba ku Kyagulanyi Museveni yamubba bubbe wano nkyannyonnyola kino. Newankubadde nga n'obuuma baleeta bufunga era babujjako, kiki ekyabakaka babujjeko. Ekyo kye kikulu we tugenda. Mwe mulowooza lwaki baakakibwa babujjeko? Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti obuuma buno bubeera programmed. They can be programmed to collapse. Era mu Uganda bakikola ne babuprogramminga ne bukolapsinga omulundi gumu. Kitegeeza ki? Nti bwe babanga bagula ebintu bino basobola okubanga Museveni asindikirako omuntu owuwe agenda ayiga bikola bitya. Kati ng'omuntu oyo bwe baleeta ebyuma bino abikwatamu. Ani yafulumya results entuufu n'omugezi awubwa. Mumanyi kampuni zino ezikola software nti zaagala okubeera credible kuba tezigenda savinga gwekanga kiraya nti mumpulirize bulungi. Kampuni zonna ezikola software w'obululu zikimanyi bulungi nti abantu bangi babba obululu. Kati bwe zikola zerekerayo system mwe zisobola okumanya ebintu ebituufu. Zigirekako system mwe zisobola okumanya ebintu ebituufu. Kati ate bwe baleeta obuuma buno muyina okusooka ne mubawa information ne musooka ne mubawa data gye basobola okufeedinga. Era bazimba servers ezisobola okubayambako. Server kye ki?
banaye buli nanyonyola buli kimu kyo nakale server zitwale nja kutwala omukisa okunyonyola mwabategedde naawe nga bwe nabagambye mu disclaimer program bwe kusukkako buuza akuliraanye abali amanyi technology ennyonnyola omuntu kye bayita server kakati kangende wano nja kusooka kiggusa ndyoke nkomewo mbabuulire kye bayita servers mbinyonnyola mu lulimi olwabo abategeera mu ngeri eyaffe nga si ya technology bannayuganda ffenna tutambulire wamu bw'otunulira Museveni ne bajega bali baawe ebifo abajega abo bw'obatunuulira balina endowooza mbu tuli basiru naye mu Afirika obuuma obwo tebusoose kukola waffe mu byokulabirako bye ngendo bannyonnyola obuuma buno ngenda kubawa ebyokulabirako newa we bwakola kye ngendo okunnyonnyola kati biometric voter verification machine osooka n'ogireeta bw'ogireeta olina ogiyingizaamu information ku bikwatagana ku nsi yo abalonzi olina bameka abalonzi ba myaka emeka basangibwawa bakola ki so eyo machine eyina okuba nga eyina obusobozi obusobola okuverifyinga data ng'ekozesa engeri y'enkola ey'ekinnasayansi ekisooka neekubuulira nti by'otaddemu bituufu ekyokubiri bw'ogiconnectinga ku data alimu ebinkumu esobola okugiramu ebinkumu ebiddemu kati ng'abantu be baali bajjeeko endagamuntu ne babagamba muddeyo mwewandiise kisoboka okuba nga ebinkumu ebikadde byalimu ate ne muteekamu ebinkumu ebipya kakati ebinkumu ebyo ne bimultiplyinga ng'ebikadde tebabisiimudde ng'ate n'ebipya babitaddemu jjukira bino ebintu bibiri nkubuuza ggwe bwe wateekayo national ID yo ng'ogiwaayo ng'ogiwa electoral commission yeekuuma data wa ID wa Uganda oba nnira nkutwala ku kyeŋŋamba bw'obanga osobola okuteeka mu BVVK machine bwoti machine nesensinga nti oli mutuufu electoral commission yerina data akwataganaku ndagamuntu yo waliwo exercise yonna bannayuganda mwe mwatwalira endagamuntu zammwe mu electoral commission esooka efuna byonna ebikwata ku mmwe kubanga bino ebitongole bibiri bya njawulo Ministry of Foreign Internal Affairs yekwatagana ku nsonga za biometrics kitegeeza bwe kibanga wali osobola okukwata BVVK machine yene ey'ekifere ne identifying nti oli muntu neteekako n'endagamuntu mu kifo kyo giconnectinga ku data o electoral commission bagiconnectinga ku data wannira kakati mbuuza abantu bonna abafuna endagamuntu mu Uganda balonzi that is the question bwe kiba ng'onaakozesa biometric voter verification machine eno katugende empola bw'ogula BVVK machine eno muwulira basebo ne bannyabo olina okufuna data ng'avudde mu electoral commission eyo ng'ekuwa ebinkumu ng'ekuwa feesi ng'ekuwa ebikwatagana ku buli mulonzi basebo ne banyayo mwali mwewandiisa mu electoral commission mwawaayo ebinkumu ne muteekayo ne feesi ne muteekayo na buli kimu information eyo bw'eba egirina kitegeeza esobola ogifeedinga wano naye olw'okuba mu Uganda to verify voters ogenda okwekakasa nti bwe mwali mugenda verifyinga ng'aba voters mwateekako ebinkumu baba bakubako ku bufaananyi kitegeeza nti bw'ebanga system eno yalikoze yali connected mu nnira oba yali connected mu electoral commission singa electoral commission yali efunye data ow'abalonzi okuva mu nnira awo sijja kwesibawo naye kangende gye byakola ngenda bawa case studies nga nonzeeyo si voter verification machine gye zaakola mu kusemazinga endala ngenda bawa eza Afirika muwulire mu mwaka ogwa 2023 mu ggwanga lya Liberia waliyo akalulu president yaliko munabyamizanyo ayitibwa George Weah baali bamuyita George Weah naye ne president baali bamuyita George Weah yava ku bwa president ene ekyamazima yali nkambe nti naye opposition yamuli akalulu era nakkiriza nakonsidinga n'agamba ompangudde ssebo kakati muwulire eyo mu Liberia mu 2023 omusajja yawangula ayitibwa Jose Bokei Jose yali wa kibiina kya Unity Party ng'ekyewaffe National Unity Party yali wa kibiina kya Unity Party nga tebannaba kugenda mu kalulu bano baasaba okutunula mu lukalala lw'abalonzi akalulu ako kaali ka muliro nnyo
nti newankubadde nga president yakozesa ebintu byonna bakalu atisetisa abantu bakole ki ebyaliwo yamala na concedinga ekyayamba okola transition mu Liberia okuva mu George Weah mpaka mu His Excellency Jose yali biometric voter verification muwulire era akalulu kano ndowooza abagobere ebyafaayo kagenda okuggwa nga asinzeko mune just 1%. Era mwami Weah November ndowooza nga 22 omwaka gwa 2023 yatekawo olukiiko olwali luyitibwa Presidential Transition Team olwajja obuyinza mu mikono gye obukwasa president omupya era yabuhandinga ova mu January 2024. Kakati bu BVVK machine buno bwe bakozesa babugula mu nsi ya Lithuania. Ensi Lithuania esangibwa mu kitundu ekya amambuka ga Europe bwobo ginoonya gisange wakati wensi eri ku Baltic Sea naye ndowooza yeetololwa nsi nga Belarus, Poland, Latvia ne Russia wakati kati awo obo ginoonyeza gye bagula obuuma buno bwakola mu Liberia. Kampuni eyabubaguza bagiyita Neurotechnology era akuuma ke bakozesa ebiseera ebyo bakayita Mega Matcher. Mega Matcher ke kuuma nga bw'okateekamu data kasobola okukuyamba okusootingira abalonzi ne kakugamba abaddiŋŋanye oba duplicate abali mu lukalala lw'abalonzi emirundi emingi be bano abateekebwa mu kalala lw'abalonzi nga baana bato tebanneetuuka be bano era abalimu nga faces zaabwe za duplicating omuntu yakubwa ekifaananyi ku kkono n'akiddibwamu ku ddyo be bano system eyo neekukolera talizi oba nekukolera nekugattira omuwendo nesortinga abatalina kuba mu register nekusortingira abalina okuba mu register. Era Neurotechnology gwe bakozesa nga bakozesa ekyuma ekya biometric ekyalimu technology ayitibwa Mega Matcher kyajjamu records. Mu Liberia wali abalonzi emiliyoni 2.47. Kakati bano kyabatwalira weeks 6. Njagala ogenda ku kibuuzo nti biometric voter machine eze Uganda zajja ddi era budde ki bannayuganda bwe balina abatendekebwa zikozesa bwe batendekebwa okozesa machine ezo. Was it deliberate by the Electoral Commission to bring them late such that mutuvungavunga mwakikola deliberate? Katugende waje bwakola tuwebuuze bakikola batya. President George Weah okumukuba akalulu nga bakozesa BVVK machine zajja. Kampuni ya Lithuania yazireeta eyitibwa Neurotechnology eyakozesa Mega Matcher technology yabuleeta nemala weeks 6 nga bagiwadde olukalala lw'abalonzi olwalimu abalonzi obukadde 2,470. Just 2,470,000 voters, but it took them 6 weeks to sort out. Ate ne kampuni eyo yeewana nti kino yakikolera mu record time. Kitegeeza okusortinga abalonzi okujjamu abatalina kulonda abali repeated ebinkumu ebitakwatagana abaafa n'ekirala kitwala obudde buwanvu. Zino zinyanga ezammwe ezikozesa NFS ekifere mwazireeta ddi mbuuza mmwe. Kakati mu weeks 6 bagenda kizuula nga abalyonzi abatuufu abalina okulonda bali miliyoni 2,477,117. Mu register eyo basangamu abalonzi 2,207 abeddiŋŋanye, duplicate z'abalonzi 2,207. Era project yonna yonna bino byonna okusobola okukizuula baali bagibalidde emyezi 9 era babakola technology baali bamutestinze first class technology nga babala beetaaga emyezi 9 okusobola okukikola ku balonzi obukadde bumeka 2. Kakati muwulire mu kiseera kino kyonna basooka ne batendeka abagenda okukozesa bumashini buno era Liberia batendeka abantu abawerera ddala 1,000 nga bano be baali abokukozesa obuuma buno bu biometric voter babalekayo ng'obuuma babukozesa era obuuma buno ne bujjamu abantu 27,192 nga balino okumala emyezi 6. Awo wokka basebo ne bannyabo siwe bwakola. Mu biometric voter machine zino zasobola okukitegeera nti Liberia mu voters register bali bataddemu abaana abatanneetuuka kulonda 5,209. Awo wamu awo nvuddewo. Mu mwaka ogwa 2022 eggana babukozesa. Obuuma buno bwe bakozesa bwali mu system eyitibwa ABIS. ABIS kigambo kitegeeza Automated Biometric Identification System. Automated Biometric Identification System.
abalonzi abali mu ggwanga erya Ghana eggwana mu 2020 baali bawerera ddala obukadde bwali bumeka bannange bwali bumeka baali abalonzi ndoza figa njerabidde baali abalonzi milioni 17. Njagala mukijjukire basebo ne banyawo bendi mukunnyonnyola nti abalonzi be Uganda ababalibwa baali milioni 21 naye bana abasajja baleeta obuuma bwe biometric voter verification machine ezakozesebwa Ghana mu 2020 ye banaye mbagambye Liberia incumbent bamukuba akaluje mbadde mbannyonnyola eyali amuvuganya n'amuwangula ate nakkiriza ekyabayamba okusobola okukola transition yeyo zaali biometric voter verification machine nga ne president bamuwangula yali tasobola kayana nti nno banzibye. Mumanye kyatuuka ewaffe Kasa Museveni yategera nti ono technology amuwunzika n'alagira nti mubujjeeko kubanga yali already ategese okubba akalulu. Yali akitegedde nti talina buuma wagenda buyita alongside abantu nga bamaze okutegeera bukola butya nga ne system yonna bwe bakwata omusajja ono eyali akoze gundi ya Fenon newankubadde tayagala kumwogerako awo waliwo ekyaliwo. Sebo wali otaasa bulamu weebale nnyo okutaasa bulamu era tukweyanza tukwebaza nnyo okubeera omusajja ow'amagezi. Ebyali eyo byavaako bano collecting information okumanya nti tajja kumalako ne bw'anaagezaako okubba naye nkubujjukiza wona amalira programu yange eno ng'otegedde ani yafulumya results z'engenda okubalaga. Kaakati incumbent eyaliko mu 2020 baali bamuyita Nana Akufo-Addo. Ono Nana Akufo-Addo ye yawangula akalulu. Mbawe example eza biometric machine waje zaakolera. Naye biometric machine Ghana abantu abalonda president yawangulira ku 51.30%. Yawangula n'obululu milioni 6,735,587 nga amudiridde John Muhama eyamala nakkiriza nti kituufu ompangudde kubanga system bagikola ngeri transparent e Ghana. Yafuna obululu milioni 6,231,310 oli yafuna milioni 6,773 ono yafuna milioni 6,220. Kino kyali kitegeeza nti yali afunye obululu ebitundu 47 n'obutundutundu 36 era yakkiriza nti process ebadde ki. So kitegeeza ne mu Uganda incumbent ne bwe yali wangudde twalikkiriza nti weewaawo process ebadde ki ebadde transparent. Kaakati bano bakozesa kye bayita multi biometric softwares era bino bye baazuula olw'okuba nti n'abalonzi e Ghana baali bangiko nga ku kyokulabirako kyensoso kuwe ekye Liberia kampuni eyabawa obuuma buno yafuba okulaba ng'ereetayo ate ekyuma ekirala ekyamaanyi okusinga kye yakozesa Liberia kuba baali batono. Bwe baateeka abalonzi bonna mu biometric scanners zino nga bwe nabagambye okusobola okukozesa obuuma buno bwalina okutuuka ali ababufeedingemu information obwammwe bwatuuka ddi obwammwe bwali bwa kifere. Kaakati bakozesa kye bayita multi biometric softwares era bino bye byazuulibwa ku balonzi milioni 17 omutwalo gumu mukakaaga bagibwamu. Bano be basangibwa nga tebalina kubeera mu kulonda omutwalo gumu mukakaaga. Mu Uganda mwawulirako nga bajjamu abafu mwawulirako nga bajjamu abatagwanidde kulonda. Kakati wulira ebyuma bino byakola okuva ku kuregistaringa abalonzi nga bakozesa biometrics mpaka ku election day era ekyamazima ne voter turn up tebakulimba nti bw'okozesa obuuma obwo nga byabakama bwe yali agamba bannansi mwali mweraliikiridde nti bwe banakozesa biometric voter verification machine tetujja kusobola kuggwayo. E Ghana kyakola e Ghana balonda abalonzi kumpa ebitundu 78.89 bonna bajja ate balonda ate bakuba akalulu ku bantu abalina okulonda. That is abantu milioni 13 n'abantu emitwalo izityana mu 3 abantu milioni 13,443 bajja okulonda ku bantu milioni 17,3 abalina okulonda bo balabika ne bajja ne balonda era results biometric machines zino zezazikola ne zizigatta ne yawangulwa nakkiriza nti nno ompangudde. Kakati mu mpulirize basebo ne banyabo eyo tugenze wala mbawadde ekyokulabirako ekisooka incumbent bamuwangula Liberia era nakkiriza
nembawo ekyokulabirako ekyokubiri nga incumbent owulira incumbent ye yawangula naye yawangulira katono naye era ne gwe baawangula yakkiriza nti ompangudde kati kambawo ekyokulabirako ekyokusatu Congo mu 2018 bakozesa biometric machines omanye Congo abalonzi bangi abalonzi abaali balonda almost baali emitwalo 6 abantu baali kugamba mu voter kyewaliisa olukalala lw'abalonzi baalimu abalonzi almost olukalala abantu emitwalo 6 kaakati bano okusobola okukola ebintu byonna mu budde balina okukozesa tekinologi ow'ekika ekyawaggulu era abantu emitwalo miliyoni 6 60 million voters biometric machine zasobola okutereza enkalala z'abalonzi ne babeera ready for an election mu myezi egi in only 2 months Congo tekinologi wa BVVK gwe bagamba nti waffe teyakola yali asobodde okusortinga election voter register in just 2 months. Tekinologi gwe baleeta Congo yali ayitibwa Mega Matcher automatic ABC kyenayise automated biometric identification system automated biometric identification system yakozesebwa era mu myezi egi abalonzi miliyoni 6 abaali mu lukalala olulina okulonda mu myezi 2 muwulire ekyali Congo ku balonzi miliyoni 6 abalina okulonda kati ngenda bawo example ya 2 ku balina okulonda basanga bwe bamala okukozesa tekinologi ono nti abaali mu kakiiko k'ebyokulonda baali beeteramu abalonzi miliyoni 6 million duplicate voters muwulire basangamu abaana abatagwanidde kulonda emitwalo 900,000 underage voters bagenda okukimaliriza nga abalonze miliyoni 46 n'emitwalo 7 be basigaddewo okulonda kaakati mu Congo lwe basooka okulaba fast transition ng'obwa president buva mu Kabila nga budda mu president aliko Felix Tshisekedi naye ate kankubuulira ekituufu nkugambye njagala nziremu ekibuuzo ani yaliikinga results kakati kano kasobola okuwa kkulu newankubadde nga biometric voter verification machines zakola bulungi ne zikola buli kimu ate kirumirizibwa nti Felix Tshisekedi si ye yawangula akalulu nti munne gwe yali avuganya naye yamubba ayitibwa Martin Fayulu ye yawangula nti kakati bannakyemalira b'omu Uganda jjukira ono ow'omu Uganda ye yakwata mu kalulu k'e Congo obujulizi bungi nnyo newankubadde basobola obikubuuza ne bikkalira ku matama nti buliwa naye abantu abakozesa tekinologi bw'ogenda osobola obutajjayo kampuni eyo kiwaako obujulizi naye okusinziira ku byaliikinga alipoota eyaliikinga ng'eviira ddala ku saavazi za kampuni ezaatereza akalulu eraga nti ate yalangirirwa nti nno yawangudde obululu bwe yawangula omutuufu ono ye yabubba kigambibwa nti ono yalangirirwa nti afunye ebitundu 38 Felix Tshisekedi afunye ebitundu 38 38.5 nti era awangudde oluvannyuma lw'okukola ddiiru ne Kabila kyokka nti omutuufu eyawangula yali Martin Fayulu yafuna 59.42% gwe balangirira mbu yafuna 34.83% baalimu basatu ng'omulala ayitibwa Shadare naye yafuna 23.84. It was a tight race. Ani yafulumya obululu buno software gwe bakozesa nabagambye companies ezikola software teziguza bannakyemalira bokka abazungu bakola amakampuni gaabwe nga baagala gabeere credible nga bw'ogakozesa okubba akalulu sente ze babawadde tezibeera nkulu nnyo abantu abamu bainvestinga sente zaabwe mu tekinologi basobole okubaako ebintu bye bakola mu nsi nga ne sente z'obawa already bazirina mu system yaabwe kuba gavumenti zaabwe zibawagira okusobola okutumbula amawanga gaabwe nga bapromotinga ggwanga sikufuna sente mu z'oba obawadde mu tekinologi ensi z'abazungu ezimu bwe zityo bwe zikola
kati bw'ovumirize tekinologiya waabwe nti yawadde abantu results enfu kye bakola baziriikinga okukakasa nti tekinologiya waffe mutuufu kubanga abantu abangi bwe bakaaba ne bagamba nti akalulu wakabbye abantu babuuza nti ani yakabaze oba ogenda kwekwasa nti temulaba software ye yabituwadde kati omuzungu okukwesammula kyakola agenda ku servers ze zaba yalekayo okusobola okuyambako okulwaninga system bw'oba okoze entuufu najjayo data omutuufu n'amusaasaanya asobole obutettira katale kubanga aba atadde sente ze nnyingi mu kukola kampani ng'eyo kampuni siggo weka agenda ogikozesa bona amala okubba akalulu abalala singa banaagizira nga bagamba ate bwe watwala mu Uganda tekinologi wabba akalulu kati ate naffe tugule ku eyo kampani era bamemba wa parliament abategeera tebasobola ku approvinga kampani zikimbuyege bwe zityo basebo ne bannyabo ndowooza ofunye ekkulu kwani asobola okubanga yafulumya result sesenki entuufu companies ezisinga okola sibagambye nti yoyo njamu babuulira yo omutuufu mumanyi naye companies ezisinga za software ziri willing to invest in the truth kubanga zikola software waazo nga bw'omukozesa mu Uganda togenda bawa sente zimala ku mawangala myaka 10 ogenda kubba abantu bakukyawe parliament ezitegeera zikole reference nti bw'wasunda software mu Uganda wabba abantu naffe situgenda mugula kyovola ba company zifuba nnyo okulaba nga results entuufu era ne bwe ziba zigenda okuguza software amawanga gezimanyi nti gabbiga akalulu zibakolera obuuma nga zijja kutegeera biki zijja kusigaza kopi ku server zaazo n'olwekyo basebo ne bannyabo mubuuzo oyo obuuma yabujjawa bannayuganda musasule omuwendo gwonna kye gwetaagisa okusobola okugenda mu kampani eyo ebawe results entuufu kuba gyeziri naye era tuzimanye entuufu Kyagulanyi yawangula Museveni ne bamutiikingira obululu miliyoni 2 yafuna 24.1% ng'amaze n'okubba 71.88% Kyagulanyi yamuwangula kyokka oli justice atali justi akola emirimu mu ngeri eya kimbuyege idira obululu bwono n'abubba mu nkola eyakusinga kukubya gw'okutte anti yalina amagye ate tunaamukola ki kyova olaba nti bano baminisita nga lino essajja epanvu mulangaatiro oguwedde emirimu nga waggulu gyali talinayo kyategeera minisita wa information ajja n'ajooga abantu n'ajerega abakazi abakaabiridde abaana baabwe mbu baalina emisango n'ogamba weewaawo emikebe nagyo gikola eddoboozi ddene nga bagikanyuze sisobola kumunenya muwulire njagala okubategeeza bannyabo nti Congo ne bassebo eyaliikinga results yoyo ate yakola software kakati kankutwale Bangladesh eyo nabo bakozesa software bo balina abalonzi almost 1,800,000 kitegeeza software eyo nasobola okukola naye yo sijja kubyesibako njagala kugenda kukwate Kenya ne Kenya baamukozesa naye okusinziira ku results ze baakola Kenya baagamba nti biometrics zikolera ddala era zisobola omuntu asobola zikozesa era nga zeesigika kakati ebyo mbivuddeko kansoke biometric voter verification machine nziteekewa nebbali nja kuziddira olulala basebo ne bannyabo ekikolwa ky'okuggyako BVVK machine kulisi bali omu nsi totusiriwaza ate totusiiga mbeera eyo kuba tutuyita basiru bona alowooza nti bona aleeta embeera yo gitusibako nga laffe otuyise basiru tetujja kusobola kwegattako kubanga bannayuganda bangi babuufu kambalage basebo ne bannyabo results ezafuluma zayina kutuuka zitya era zayina kulangibwa zitya kambeere nga mbalaga awo mu Uganda singa biometric voter verification machine zikola zalina kukola bwe ziti nti returning officer bwafuna results ascanninga DR form kakati bwascanninga DR form eyo agiscanninga n'agiweereza ku server ya district kitegeeza ki nti ku buli district mu Uganda walina okubaayo computer system oba walina okubaayo server kitwale mu ngeri enyangungu nti ye computer ebeera eri okuŋŋaanya omuwendo gw'ebyo ebiba biweerezebwa bu computer obutono obuli connected ku yo si kinyonyodde mu lulimi lwa technology naye nyangu ya program kubanga ewanvuye kakati singa BVVK machine ezo zaali zikoze bulungi results zalina okuscaningibwa nga bwe zizze jjukira kakati awe weetaagisa internet awe weetaagisa ki
internet mu Uganda teyaliiko. Ekyo kye kibuuzo kye mulina okudda mu bannayuganda ate nakyo kikulu. Internet teyaliiko eri mmwe wabula yaliko eri ebitongole bya gavumenti n'abanene saako ne TV zaabwe. Kyenva mwasobola okulaba nga UBC yesobola okustreaminga neteekayo n'ebintu mu abasigadde baalagira bano ba sim card operators ne babajjako. Kitegeeza bo internet yasigalako okuddukanya. Basebo ne bannyabo nga muli mu kalulu payment systems eza URA n'ebitongole ebirala ebibajja mu ssente ebyabanyazi babajjeko zaaliko era zaali zigenda mu maaso. Saagala mbalabe mbalimbe internet teyavaako. Bagijja ku mmwe bantu ba bulijjo era ne bagisigaza. Kitegeeza nti results nga bwe zirina okutaalingibwa. Mweno system gye mbagamba zaali zisobola okutuuka ewantu ewatuufu era zaatuuka era zaasindikibwa. Muntegedde bulungi zituuka zitya. Biometric voter verification machine bwe zaavaako balina obusobozi obugamba nti tetulondera ku biometric voter verification machine kuba baziprogramminga ne bazijjako. Bwe bamala ziprogramminga ne bazijjako ate ku kiseera ekyo declaration of results baali balina system kwe basobola okuweerereza ebintu ebyo. Era nga bino babiweereza ku district ne zibifuna tebaalina kubivuga ku boda kubanga n'akalulu mukulu waawo results zaalina okutuuka mu budde basobole okuzisoma. Engeri gye bakozesa biometric voter verification machine mu butuufu ono bwe yakozesa kuuma kano okusikaaninga byonna ebirina okuba nga bigenda mu maaso yabiweerezanga ku saava eri ku district. Kati ku saava eri ku district wabeerayo operators babiri abantu abavunaanyizibwa babeera basatu returning officer ne bakiraaka babiri. Kati bakiraaka buli omu asikaaninga ebibye era aba ne kompyuta eyiye era kiraaka aweereza ne kiraaka omulala n'aweereza. Bano ababiri tebalina kwebuulira nti waayo empeereza bino naawe bifaanagana. Kasita babiweereza returning officer yabifuna era bwe bitaba bituufu ng'omukiraaka yalidde enguzi ng'omu teyalidde returning officer akkirizibwa bigaana era bakkirizibwa okumanya nti ku ssenta bweti yewavudde omubbi w'akalulu abadde akabba kubanga bakiraaka ababiri abaweereza results ze zimu lwaki ziba tezifaanagana. So ku district walina okubaayo saava ng'eweereza nga kiraaka asikaaninga ebintu ebyo manually. In case the clerks enters something different, thereafter it has to be corrected. The returning officer will approve results on the server indicating that what has been entered is matching with what was scanned. After approvals, the results are printed, displayed to the agents and transmitted to the National Tally Center. Basebo ne bannyabo oyinza okumbuuza ekibuuzo nti kankaka oli musiru kyogamba kiraaka tebasobola kwekobaana na returning officer ne baweereza results enfu. Ebibaliddwa wali ku Tally Center mwenna muba mubimanyi. Buli mukulembeze yeesimbyewo alina okuba ne gwe yasindisa omukiikirira. Oyo gwe bakiikiridde alina okuweebwa DR form. DR form esikaningiddwa BVVK. Kakati oyo babiweereza ebintu ne ku district alina okugenda. Agent alina okubeera ku district ku lw'ekibiina alina okugenda. Oyo agent ava eno nga results azimanyi. Kati kitegeeza ba agent balina okukakasa wamu ne returning officer saako ne bakiraaka ababiri nti results ze basikaninze era ze baziweereza. Ono bwaziweereza copy alina ogiwa ku agent owa omuntu eyasindikiddwa ku kalulu. Kakati agent bw'akitunuulira nga byoweereza si bye bituufu alina okutegeeza nti ebyo si bituufu. Kitegeeza okusobola okweliminatinga bali abasatu returning officer ne bakiraaka ababiri okuweereza results ezitali ntuufu zirina okubeera nga ziri approved by the agency of the candidates. Ekisoboka kyokkaawo nga gwaweereza bamuwadde enguzi nakkiriza ebitali bituufu ne baweereza ebitali bituufu awo ekisobokera. Ne results kitegeeza bwe babanga mpozi okutubba akalu results zeefuule nga ba agent abaweerezebwa polling station wekisobokera wokka si machine wekisobokera wokka nga ba agent abaweerezebwa Museveni yalina sente z'abawa buli bagenda results ne bazikyusizeeyo. But otherwise you cannot fake the results. Kati awo returning officer bw'amala okukakasa nti bakiraaka bano ababiri abatalina kweraba
nti bonna baweereza ebintu bye bituufu wali ng'anyiga enter nga akuwa results z'aweereza nga nawana akuwa results z'aweereza jjukira oba ne copy eri ku Major Talent Center obeerayo ne mukamaawo alina okuba ku computer ng'alaba buli kimu ekyo nkitadde ebbali. That is how things must be done. Nabasuubiza nti programu eno mpanvu kangende ku actual results. Results aba Electoral Commission bagamba za AI. Basebo ne banyabo temuyita basiru AI tumumanyi. Nga bwe nabannyonnyola mu programu eri AI akola atya? Olwaleero nzize mbeereko ka demonstration ke mbakolera. Ebyuma byange lwaki bina manyi nsevinga nnyo amasanyalaze banaye ndi mwavu bitera nabiteekamu timer byejjeko mpola mpola. Okay, kagende ku nsonga enkulu. Ne lwaki sikoma wano? Mu kitundu kino basebo ne banyabo mbannyonnyodde biometric voter verification machines. Obutawanvu ya program genda mu kitundu ekyokubiri nkukolera demonstration ku results nga bwe zaali oba ku results nga bwe zaali n'okuba. Yesebo eno part 1 ngenda kukolera is there a possibility okubanga results ze twafuna nti si ntuufu nga omwogezi wa Electoral Commission kye yakola nga bwe yagamba za AI kituufu za AI gendayo nja kubuulira ene egenda kuba continuation egenda kuba part 2 ya bino. Kitegeeza olina okubanga walabye part 1 okuva ku BVVK machines okusobola okutuuka ku results entuufu. Mugendeeyo kano kambasiibulire wano naye nga nyina obubaka bwange bwenjagala okubajjukiza nga sinagenda. Omuntu yenna alina ekikutawaanya nga kya mubiri na mwoyo nkuzigira abakyala abajjanjabi ab'ekinnansi babayita abakooki basangibwa ku ssimu 0750 2600 bano bajja kuyamba. Mbekakasa gwalina ebizibu nga omukyala yakulekawo amaka gaganye bingi weyamba abakyala abo abakooki bajja kuyamba. 0750 2600 mbasiibudde mu kitundu kino mweraba.